Bwe tuvaayo ate ekibiina ekitwala abatembeeyi mu Kampala kyemulugunya olw'engeri abatembeeyi gye bayisibwamu ebitongole ebya gavumenti. Katukuwa ebisingako ku mboozi eno. Ekibiina ekitwala abatembeeyi mu kibuga Kampala kivuddeyo ne kyemulugunya eri gavumenti olw'okwesuulirayo gwa Nagamba ku nsonga zibaluma. Bano nga bakulembeddamu ssentebe waabwe basookedde ku kya gavumenti okubasibako olukongolo nga bwe basaasanya ekirwadde kya COVID-19 kyokka nga baakazuulibwa ssabbiiti eziyise banene mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Mu nsonga eno tuli banyiivu n'okulaba engeri gye batuyisizaamu. Bw'otunuulira komenti zonna ze bakola buli kimu bakyolekeza basuubuzi abakolera ku nguudo be baleese COVID. Njagala bambuulire basuubuzi bameka abakolera ku nguudo be baakajjamu obulwadde. Weewaawo ffe tulwana okulaba nti tuteekawo social distancing, naye muffe temunnalwalamu muntu n'omu. Abalwadde bali mu bitongole bya poliisi, bali mu bitongole bya KCCA be basaasaanya obulwadde mu kibuga Kampala, bali nawulidde kino ekitongole kyaki Yunula be balina obulwadde be babusaasaanya. Omwogezi w'ekibiina kino Mwami Nkonge Suweda ategeezezza nga bwe bakooye okubayisangamu amaaso ate nga be batunda z'emmasiki ne sabbuuni anaaba mu ngalo abangi gwe bamanyi nga sanitayiza ssaako n'ebirala. Ategeezezza abakungu ba gavumenti ababasoomooza nti gye buva ne gye budda basigala bannayuganda bannaabwe. Olwaliro Betikamya yaliwo n'agamba nina abatembeeyi bakolimirwa naye nga bw'aba atambula mu mmotoka ye ebintu byagula abigula ku batembeeyi. Ne Pulezidenti Yoweri Museveni ate nagenda mu buyinza yalinga agula ebintu ku batembeeyi. Baagala tukole ki? Tugende tubbe tukuba obuyondo kuba olwaliro omutembe yali mu kibuga atambuza masiki gw'ogamba lino yaleeta obulwadde. Genda mu zaakeedi z'oba otunuli ogambe muteekeeko amazzi naye omutembe atambula wano n'atuula wamu n'agamba kagundi maxi kati gw'otandika otogamba oyo yaleeta obulwadde. Fe abakolera mu kikuubo. Agasseeko nti bakooye okubafuula obugoma nga buli kaseera babeera mu dduka olwa gavumenti okulowooza nti bawagira ludda lugivuganya. Kino kigenda direct eri His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. We are tired, totally tired. Buli byabufuzi ebijja batukuba batusiba balowooza tuwagira opposition. Ye lwaki omwana olwayo tagenda ku opposition olw'okuba gavumenti omuyambye? Tukwate ebipande twekalakaase. Mugamba mutaddewo ebibiina ebiwola ssente olwaliro omwana agenda okwewola $20,000 enkya KCCA n'emukuba n'emutwala emusaba $5,000 emusibidde emyezi 6 famire yesigaddewo. Kati olwayo tulina abaana abali ekitalya balina famire tuli mu COVID-19 emirimu tegitambula abaana abo bali aki. Banera basabe gavumenti n'ekitongole kya KCCA okukendeeza ku bukambwe ng'ekitongole kino tekitaliza mwami na musajja mu nkwata ekiviiriddeko n'abamu okuweebuuka. Kanso bannayekendeeze ku bukambwe. Minisita wa Kampala akambe ku bantu be bakendeeze ku bukambwe kubanga ekisinga tetukyaliwo nti tuli bakyala abajja tukwata babeera basajja ne tukunama ne tukunamira eggwanga abajja n'abayaaye ne batuyoola kati tebakyaliko nti ono wakanso ono si wakanso tomwawula kuba bajjira mu ngoye zaaleeyo abasinga ne batuuka okugoba omuntu n'atuuka okweyambula nga bamulemeddeko. Omuntu okusigala obwerere nga bwe yazaalibwa tekiswaza ggwanga. Ye omwami Kasagga Andrew ng'onoomu ku bakiise mu kibiina kino asabye gavumenti okuwandiisa abakulira ebibiina ebyenjawulo ebigwa mu ttuluba lino okusobola okugiyambako mu nkola y'emirimu. Nkubira omulanga gavumenti ebitongole nga bino wammanga ebirinawo emirimu gye byalandikirawo abantu okugeza ekitongole ky'abatembe ekitongole kirimu abantu asukka miliyoni 20 mu ggwanga lyonna. Ekitongole kya boodabooda kisukka abantu miliyoni nga 2 mu ggwanga lyonna. Ekitongole kya takisi kisukka abantu miliyoni nga 3 eggwanga lyonna. Njagala okutegeeza gavumenti ebibeeyo bunnambiro COVID nga awedde tugende abantu abo gavumenti ebakakasi nti balina obukulembeze obulonde samuweya nga bwe tulonda bannaffe bakansala baani twagala ebitongole bibe nga birina abakulembeze ababikulembera nga balondeddwa mu kisaawe oba tugenda Namboole tumanye nti gavumenti erina wezanga abantu abo ofiisi zaabwe ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo ereme kutagalatagala ng'egenda kunoonya bantu bano wabula nga tena obuzi wasangibwa kintu kikyamu. Nze Ssekiwunga Hasif
ku lwa STV Select ey'enjawulo. Ate bo abantu abakolera ku miryango gy'ebizimbe wano mu kibuga Kampala bavuddeyo ne balaga okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bakuutira abantu okussa mu nkola ebiragiro ebyabalagirwa okwetangira ekirwadde ki COVID-19 omuli okunaaba engalo ne sabbuuni ko n'okwambala zimasiki. Omusasi waffe abaddeyo kaatuttotolole ebisingako ku mboozi eno. Ng'ebizimbe mu Kampala byongeddemu amateeka amakakkali mu kugoberera emitendera ekitongole ky'ebyobulamu gye kyassaawo, tukuleetedde abavunaanyizibwa ku mbeera eno nga Okware Moses avunaanyizibwa ku kizimbe ekimu mu Kampala bw'annyonnyola. Bano basisinkana okusoomoozebwa mu mulimu gwabwe omuli abantu okuwalaza empaka mu kussa ebiragiro bino mu nkola. Oli asobola kujja n'akola ki? N'omugamba n'aba engalo oluusi n'agaana. Abamu baddayo, omu n'ayagala okukulwanisa. Kati obwongo obuzibu bwe tusanga bwokka naye abantu balina okuteekako masiki, balina kunaaba engalo, tulina okubakebera temperature. Mulimu guno obuzibu bwengusangamu abantu abamu bampaka, ogenda n'omugamba nkuteogaana okebere temperature bweri, abantu abasinga bampaka. N'omwegayirira n'omugamba kino kiyamba ffenna ffenna. Abamu n'omugamba nabako mu ngalo nawoza nze naabye. N'omugamba ekyokunaaba mu ngalo kiyamba bw'ova okukwatakayo mu ngalo. Kiba kitagisa n'abantu ojja n'onaaba. Olina okunaaba buli w'ofuluma n'odda n'ofuluma n'odda olina okunaaba emirundi gyonna okunaaba gy'ofulumye. Bano bakubiriza bannayuganda obutakoowa kuteeka amateeka gano mu nkola engeri gye kiyamba obulamu bwabwe. Bannayuganda bakubiriza ensonga eno y'okwekuuma obulwadde buno bagondere amateeka ga gavumenti ge yateekawo okunaaba mu ngalo, okukkiriza okukeberako. Bw'osanga akagaani kano nga kakebedde kukkiriza bakebereko. Kinajjukirwa nti minisita w'e Kampala Betty Amongi yalabula ebizimbe 58 nga bwe byali bigenda okuggalwa olw'okulemererwa okugoberera amateeka gano. Nze Shamira Nagawo ku STV Select ey'enjawulo. Owange, essimu etali yiyo oba oginoonyaako ki? Ogenda n'olaba omuntu ng'akebera essimu tebagimuwadde, si yiye, n'adda muli n'asoma obumeseji bw'asanzeemu, oluusi nno bw'abuuza nnyiniyo, owange, ani yakuweereza kano? Abamu bawuliriza n'emboozi eri ku ssimu nga temukwatako. Abalala balingiza alabe omuntu by'awandiika, olwo teruba lugambo. Ekyo si kyampisa. Mukwano, essimu etali yiyo gyesonyiwe. Bwe tweyongerayo ne Select ey'enjawulo, bizinesi z'abantu ez'enjawulo zaasanyalala oluvannyuma lw'omuggalo ogwateekebwawo nga muno mwe muli n'abantu abakuba ebifaananyi nga bano beemulugunya nti omuwendo gw'abantu abettanira okwekubya ebifaananyi nga bwe gwakendeera, nga kino eno kireseewo okutaataaganyizibwa mu nfuna yaabwe. Hidith Naabagereka yalina ebisingako ku ggulire lino. Embeera ezzenga ekyuka bukyanga omuggalo ogwateekebwawo mu ggwanga lyattu Uganda okusingira ddala mu byenfuna by'ensimbi. Olunaku lwa leero tunoonyezzaako ku bakubi b'ebifaananyi abasangibwa ku kizimbe kimu mu Kampala be tusanze nga bakakalabya emirimu gyabwe ne batubuulira embeera gye bayitamu mu mbeera eno ey'omuggalo. Bano bagamba nti baali bakolera ddala ng'omuggalo tegunnateekebwawo naye ebintu byakyuka nga ne wetwogerera bakasitoma tebalabikako ate nga balandiroodi bo babanja ekintu ekibeeraliikiriza ng'omu ku bakubi b'ebifaananyi omwami Michael Angelo bw'annyonnyola. Buli obadde osobola okuba ekifaananyi n'ofunayo 5,000 ne bwe kuba mutwalo ne kati essaawa eno n'oyo gwennyini gw'osaba 5,000 naye atudde waka bw'atatudde waka ali mu kuyiriba kwemba the cost of living is very high. Abajja e Kampala omuntu gw'olaba e Kampala essaawa nga z'okukola bw'atatambudde ng'afunye entambula amazima gali nti sente nnyingi nnyo zaakozesa nze nkubulira amazima kati ne bwe tuba tukuba edda n'ofunayo 5,000 oba omutwalo tokyasobola. Tugamba nti gavumenti yaleeta obulwadde obwani but tetwalowoozebwako mu ngeri emu olinda nti buno obulwadde mu photograph as a photographer tetwaweebwa mukisa mu mirimu gye tukola. Mu ngeri y'emu Mike akubidde gavumenti omulanga olw'obutakomyawo muggalo kubanga kyakukosa nnyo emirimu gyabwe ate nga balina famire ez'okulabirira. Banaye tugenda kuddawa ate mpulidde n'okuddawo ne bagakuzzawo Yakobe tulina famire tugenda zirabirira tutya
gavumenti weeyayo tuyambe president tuyambe kyensaba kiri kimu kiri very simple tuba tuggalawo lockdown tetugiyitaga tukola ki just by ab'obuyinza benforcing SOPs, standard operating procedures, twambale maski, tunaabe engalo, tube ne sanitizer, social distancing, tujagezaako. Yese Muju Salim ategezezza nga bwe yayina abantu bangi abali bamwesose okubakolera ng'omuggalo tegunnabaawo naye byonna byafa olw'embeera eri mu ggwanga. Twalina bookings ng'omuntu akwata sente ku gwokubiri akwata sente ku gwokusatu naye ng'omukolo guli mu June omukolo guli mu May oguli paka. So I personally nalina omulimu mu gwomukaaga nalina omulimu gwokusatu. I think 28 of gwokusatu. So omukolo gwa postpone. Ate yakulira kampuni eno omwami Kazibwe Henry mu kwogera kweyennyamidde eri omukulembeze w'eggwanga obutabalowoozako buli wayogerako eri eggwanga. President Museveni mwe yali ayogera ku bakozi bonna ku bantu bonna abali mu ggwanga abalina bye bakola teyatukoonako wadde saawulyako kuwa bifaananyi wadde n'omulundi n'omu naye nga mu ggwanga mwetuli. Era asabye abakubi b'ebifaananyi okufunayo omubaka abakiikirira olwo eddoboozi lyabwe lituuke ku bekikwatako. Kiikirira ab'ebifaananyi mbeeyo neesimbewo ngazo walayonizi ndo simanyi ng'ate omulimu gwaffe mu ggwanga gumanyikiddwa abantu bonna bagumanyi abantu buli wootuuka bonna ab'ebifaananyi babategeera tuwulira abantu abayamba ku balala betuwulira lwaki ffe ab'ebifaananyi tetulina tukiikirira kyoboolaba nti tetuwulikika. Wadde nga waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo bano batubuulidde ebirungi bye bafunye mu mulimu guno. N'omulimu gw'ebifaananyi nagwo gulimu ebirungi gulimu n'okusoomooza okugulimu. Automatically tulina families zetulabirira naffe okwebeezaawo ng'abantu. Photography mulimu gw'amaanyi nnyo era bw'ogenda mu Google n'oteekamu nti photography Uganda olaga abantu nti bafunyemu. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo. Bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe oluvannyuma lw'ebizze byogerwa nga gavumenti weyinza okuzzaawo omuggalo olwaleero omusasi waffe atalazeeko mu kibuga Kampala n'afuna endowooza z'abantu ku nsonga eno katukuwa ebisingako. Oluvuvumo luli mu kibuga Kampala lwa gavumenti okuzza bannayuganda ku muggalo olw'ekirwadde ki COVID-19. Bwe yali ayogerako eri bannamawulire ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, minisita w'e Kampala Betty Amongi yalabulanga gavumenti wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu bwegenda okuggalaza akeedi 58 olw'okulemerera okussa obukwakkulizo obwateekwawo okusobola okukendeeza obulwadde buno. Mu kwogerako n'abasuubuzi ab'enjawulo ku nsonga eno, mukyala Resteke agamba nti gavumenti teyandibazizza ku muggalo olw'ensonga nti abantu bagezezzaako okussa obukwakkulizo mu nkola nga okunaaba mu ngalo, okwambala obukokkolo, ate nga gavumenti tebalabirira so nga bo obwetaavu balina bungi. Ate ye mukyala Josephine nga naye musuubuzi akubirizza bannayuganda banne okufaayo okugondera amateeka agateekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu obutaddizibwa ku muggalo. Naye nga singa babadde bataddeko masiki ne bagobererwa amateeka kubiriza abantu by'omu gyali bambale masiki banaabe mu ngalo balemetuza ku muggalo. Yamyuka ssentebe w'akakiiko akatwala zaakedi mu Kampala Mwami Mbowa Ibrahim bw'ati bw'ayogedde ku nsonga eno. Ministries okuvaayo ne zigamba nti abasuubuzi baava dda ku biragiro, ekyo si kituufu. Singa weetooloola akeedi z'omu Kampala zonna ojja kusanga nga buli akeedi omulyango oguyingira kuliko jerrycan abantu we banaabira, ojja kusanga nga kuliko temperature gun, ojja kusanga nga abantu basanitizinga. So ffe tusaba nti KCCA yandibadde evaayo n'esookera kugogola abatembeyi abali ku nguudo, kubanga omutembeyi olwaleero ali wano enkyali wali luli omusanga waggulu, ate nga n'omuntu gwaguza
tolina ngeri ki gy'ogenda mulondoola so nga wetwogerera bino ng'omuwendo gw'abakwatiddwa ekirwadde ki covid-19 mu uganda bali 2263 nga n'abakyali abalwadde bali 48. Shamira Nagawa, Namara Latifa, STV Select enjawulo. Njagala okwaniriza n'okwebaza gwe ali ku STV Select enjawulo amawulire gaffe ag'ebyemizannyo olunaku olwaleero. Mu mawulire gaffe ge tugenda kutandikira nago kwe kutegeeza nti omuvubuka gwe bayita Delik Ochan amaze okuba nga assa omukono ku ndagaano emyaka 2 ng'asamira club ya Police FC. Jjukira club ya Police FC abaliko ba champion ba Uganda mwaka 2025 ne bangula Legion ne bagenda mpaka za Sekafa n'ekikopo kye bawangula abali wasu omutendesi gwe bayita Sam Timbe. Wabula vubuka ono Cham avudde mu club ya Vipers FC omukwabo abasaliddwako nabeera nti ajja ejamuje mu Vipers kwe kuba nti aludde ebbanga ddene ng'ali katebe banyuma okuba nti baleeta goalkeeper gwe bayita Fabien Mutombola ono okuva mu ggwanga erya Burundi. Kitegeeza no nti kati y'omu ku basambi aba ttiimu ya Police FC abamaze okuba nga bakakasibwa era nga okusinziira akuli emirimu club ya Police FC mukulu gwe bayita Fahad Lumala bw'abadde amwajula ategeeza nga bafunye goalkeeper omulungi agenda okuba nti abayambako n'okuba nti alina obumanyirivu n'okugamba club ya Police FC. Yegasse ku basambi omuli Abdallah omuli goalkeeper Abdallah Mubiru ate nga sako n'omulala gwe bayita Tony Maweche oyo nno nga yaliko ku ttiimu y'eggwanga era y'omu ku abalina experience Elik Sejjoba ne Hassan Mohamud amu ku abo abasambi ttiimu ya Police FC bemaze okuba nga esonjola okubaleeta okubasambira sizoni eno. Go agava mu club ya Express FC olunaku olwaliro omutendesi wabwe Wasabosa ayongera okuba nga aliisa n'obuti banyera okuba nti basayiniza omuvubuka gwe bayita Godfrey Lwesibwawa ono akomye club ya Express FC banyera okuba nti abasambira omupiira nonno banyera okumala emyaka 42 bwe yava ku club eno mwaka 2016 yali yabeegasseko ng'amaze emyaka 3 nga musambi waabwe n'emyaka gye egyamaze kati giri 42 nga tali ku club eno ye yali yatambulamu n'agenda club ya Sevilla n'avayoko n'agenda mu club ya Toro FC yamalidde badde asambira omupiira wabula Lwesibwawa ekimaze okukakasibwa nti yegasse ku yaliko omutendesi mu club ya Toro FC oba Swana gwe bayita Waswa Bosa okuba nti amutendeka. Kitegeeza club ya Express FC yengera okuba nga yeerisa enkuli n'okwongeramu amaanyi sako n'okunyweza okulaba nti efuna abasambi abalungi abayinza okuba nga bagiyamba n'okuba nga bagitwala mu maaso begenda okuba nga esamba. Sizoni ewedde club ya Express FC ekifo ky'amaliramu tekyali kirungi kyali kyamwenda era nga yasobola okuba nga ekunganya buni 31 ate nga oba oliawo muva mu epira 25 gye basamba aba club eno ya Express FC. Nga tuvuddeko awo tujja gendako ku kisayo ekya Nambole. Olunaku olwaleero ministry ey'ebyemizannyo avuddeyo netegeeza mu butongole nga bwesobola okuba nga efuna ebyapa 3 eb'ekisawo ekya Nambole. Ebyapa bino ebiri mu mannya kati agakyusiddwa mu butongole kuba mu kusooka byali mu mannya aga ministry ey'ebyemizannyo ne ministry ey'ebyensimbi ne kati nga bakakasiza nti bimaze okuba nga bidda mu mannya gennyini ag'ekisaawe eky'Ennambole jjukira ekiina ba shareholder ababiri abagenda okuba nga babeera mu mbeerako n'okuba nga bayambako okuba nga ebyapa bintu bikyusibwa okusinziira ku ministry w'ebyemizannyo omukulu gwe bayita Dennis Hamson Obua awadde nga awaayo ebyapa bino obikwasa ddala ministry ey'ebyemizannyo ategeeza n'agamba nti kati bamaze okuba nga babifuna era nga ebyapa bino biri ku blocks 3 oba mu poloti 3 ezimaze okuba nga zigattibwa zonna nga zivuddemu amannya g'ekisaawe ekyo ky'Ennambole okuba nga kigenda mu maaso. Kati nno bamaze okuba nga kuwasaayo ebyapa ebyo kwe kuvaayo n'ategeeza n'agamba nti ekiddako kyekyokubeera nga ekisaawe kiddaabirizibwa era nga bagambye nti okutandika mu bbanga eritali lyawala nnyo bagenda kuba nga bakiddaabiriza kimaze okuba kikasibwa kati kisaawe kya ggwanga era kigenda kuba nga kikola emirimu egy'enjawulo. Jjukira Uganda Cranes gemaka mwesambira emipiira egyayo gyekyaza ate nga kyekitwalibwa ng'ekisaawe ky'eggwanga ekikulu ekigenda mu maaso. Bwe kityo ky'Ennambole amunange ekyazimbibwa omwaka gw'1997 bwe kyali kizimbibwa era nga ne baga nti kisobola okuba nga kibeerawo n'okuba nga kitwala mu maaso n'okuba nga kisambibwamu emipiira naye nga ekibadde kibaleetera obuzibu kwe kubeera nti nno babadde tebalina kyapa ekyo ate nga kibadde kyabatawanya naye nga gavumenti ey'eggwanga erya China yakiwanga ekirabo gavumenti ya Uganda okuba nga bazimbira ekisaawe ekyo n'okuba nga kikozesebwa. Bwe gatyo bakasolo bwa gatambula akawungezi k'olunaku olwaliro twagala okuba nga tusukako kaawo twagala bebaza mwenna abadde bali ku STV Select ey'enjawulo n'amalwe gaffe ag'ebyemizannyo gakomyawo ate tukwatagane olunaku oluddako.
nagaleero bwe gatyo bwe gabadde. Weebale kutambula nange okuva gye natandikidde n'okutuusa lwe nkomekereza amawulire gaffe. Nze Ramla Katumba abaddewo okutuusaako amawulire gaffe. Nkusaba osigale nga okyekuumidde ku STV kubanga bingi ebijja ate nga byokya. Wabula ky'olina okumanya teweetawaanya na kwetottolako nnyo kubanga abantu bawuliriza nnyo ekyo kye beetaaga ate okuwulira. Musule bulungi, mweraba.